Ekisooka ndi munyiivu. Ono muzeeyi wange atudde wano abadde mulwadde. Omusajja yeefuula okuba omukozi wa UCU. Aze n'agoba muzeeyi mu nnyumba, muzeeyi mulwadde, obwedda ali eri abonaabona. Mbadde Kenya ne baŋŋamba kati n'enkomawo. Olaba twakatuuka wano era nga w'otulaba wano. Muzeeyi kuva mu myaka gy'ensanvu ali wano. Ettaka yaligula buguzi, alina endagaano n'eyamuguza waali. Siraba lwaki omuntu atalina kantu konna kalaga nti ye nannyiniwo wano ajja n'agobawo muzeeyi. Kuba muzeeyi abadde mulwadde nga ffe tetuliiwo. Okiraba? Is taking advantage of a sick old man. Okiraba ekyo? Kati ekyo tetusobola kkiriza, tuli banyiivu. Naye era ffe nga banannyiniwo tetusobola kkiriza muntu kujja kuwamba wano. Owulidde? Nga ffe weetuli baana ba muzeeyi, muzeeyi wuuyo omulaba mulwadde. Okiraba tetujja kkiriza muntu yenna kujja kumuwamba. Naku lwa Sande twakomyawo muzeeyi mu nnyumba. Tukomyawo mu nnyumba muzeeyi. Tugenda okulaba nga poliisi ezze. Poliisi bwe yajja ne tugala tetukkiriza kubeera wano. Tubabuuza batuwe ensonga lwaki tetukkizibwa kubeera mu nnyumba ya muzeeyi waffe. Ne bagamba ekifo kino kiri under UCU. Ne tubabuuza ne tubasaba batulage ku kiwandiiko kya UCU kye bataatulaga. Emabegako mu 2020 twafuna okutataaganyizibwa era ne tugenda ekibuli ku CID headquarter era twaggulawo n'omusango guli ku GEF John Jingo. Muzeeyi John Jingo ye taata wange era waali mulamu era ne yamuguza Kalyango waali Kalyango Sebatta abeera Nnyenje waali mulamu era muzeeyi John Jingo yasimba n'emiti gino tukulidde wano. Kati poliisi bwe yajja okuva emukono ne tulagira okuvaawo ne tutwala emukono ne gamba ekifo kino security ye kyakikuuma. Tugenda okuwulira olw'eggulo nga bankubira essimu nga baŋŋamba oli ludda wa. Kuba omukyala yankubira essimu ali mu kitundu. Naŋŋamba yanguwa amagye gakomyewo ne poliisi. Ngenda okutuuka nga ekkubo liri baligadde n'erya wansi baligadde nga tebakkiriza muntu mulala yenna kuyitawo. Nakozesa amagezi agawaggulu ne neetooloola eri bwe nti naye nga abasirikale bangi n'embeera eri mu bitooke. Bwe mbeera mu bitooke ngenda okuwulira nga batandika okugamba mumuyite. Nagula wano amaka gange baali bawambi enkomezeddwawo olwaleero 1979 nenzimbamu ennyumba naye abantu abeesenzaamu bwenalwala 2010 abantu ne bajja ne beesenzaamu nga tebamanyiddwa leero singa tebamanyi nange bwe najja okubabuuza nga sibamanyi gezaako okuyitamba obuyinza tusobola leero lwenyambiddwa okuvumizibwawo mu maka gange nazimba ebbanga lyemmaze nga nagazimba bali bajja bawamba baleetamu ettaka lyenkana ki wanoona kwenkana yikambe emu n'ekitundu obubaka tuyambe nnyo abasenze ku ttaka okusobola okuba nga tukuwangaalira mu bibanja byaffe tusinga otugobaganyanga batutwalako n'ebyaffe naye abazze okunyamba beebale nnyo okunyamba oba ebintu byatambula dda ne bituuka wonna mu ofiisi enkulu tuuka olwaleero lunyamba nzigyampitamu tebadde nnungi kubamu tuno obulwadde buno kati mbadde nsuzibwa busuzibwa wataliwa gye banzijanjabira ate nene wange bano wababuuza bo bagamba n'abaagira bano bagamba nabo John yabaleetamu ate babuuza bali abalala bakulu ebikikwatako bagamba nti bannannyini ttaka beegaana nti bo tebabaleetanga. Kati nzize tugasimbagane ne John ambuulire andikira omugenzi Kasirye wali ekyengulu
muliraanwa wange yanyambangako okuzimba wano nagulawo ku mwami Sebatta mwaka ki? Omwaka 1979 era nenzimbamu ennyumba nentandika okusula wano. Nzize okujulira Jingo wakuno era mu kubeera owakuno n'ennyumba eno gye tuliko kakati nze ndi namwandu naye omugenzi baze wange yazimba ennyumba yali muzimbi bazimba ennyumba ya Jingo era naffe tuli eri batuyiganya mu ngeri yaabwe okutuusa wetwagirawo era ne batandika okututiisatiisa paka baluwa we yava ewa RDC ne ku poliisi ebagaana okusaala embiri ewaffe era n'emisango girina mu kooti bawawaabira abaana bange ekiri wano Jingo yakadde wano emirundi giwezendeesa naye nga guno gwe gwokusatu ffe tumaze okudda era mu mwaka guno bajja mu Desemba kukomawo naye kati ye buli bajja abamufuutula kyekiri nalako okujjako nga tuvudde mu bino ebigamba tino ebyokutuge nze ndabeerako wano okuva mu myaka gyasa 76 nembeerawo ekibanja kyaffe kyetulimu kyagulwa mu 69 baagala kubba ttaka lyammwe bafume bagende muyawe gye bazimba eno yaffe baveewo kati muzeeyi yavaawo atya kuva 2010 mulwadde era ebatuusa ku kino kakati baveewo bagende amagulu talina bali wiringa esasula ezo bills byagamba babasasula okusasula muzeeyi bamusasula n'agenda basasula nzenze omusajja mupi leeta endagaano musajja gwa mukulu bannaye obubbi obubaali sebo kyalo basasulako nze omunzeka wano wa taata waffe era waffe genda onoonye bonna lwaki temwabasasula ne era sente tezigenda gye wagula wano waffe ekyo kyanyo kyamaana ali wali wangi kano renovating amakaage abeere eno tuve gyali kuba gyali tukuumirayo mukuumire naye ayina ewuwe so abakulembeze b'ekitundu bamanyi ekigenda mu maaso era bamanyi nti wano awantu waffe naye bano bazze batumbwanga ebiseera byonna kati batutuusizza wano Yes. Hello? Taata wange tulina we tumukuumira bukuumizi mukazigo embeera gyaluusi nnungi mulwadde kakati aba UCU abakozi baayo nga bayambibwako poliisi bwe bamenye enju yaffe okugisuula ku ttaka bweti era tusaba afanda radisi w'ekitundu minisita Mayanja abalandi ofiisi ne UCU yennyini twagala batuterewo olukiiko ku kitundu bannannyini bibanja fe batulugunya ensonga eno bagiruŋŋamye bayintaviininge tukoyo otutiisatiisa n'otuintimidatinganga n'ab'emmundu kuba bajja poliisi yennyini ejja ku kitundu kyaffe n'emmundu wa muzeeyi Jingo Ssemakula andudweke siri musanyufu n'akamu yadde n'akatono nafunye okwennyamizibwa gye nabadde ndi nawulidde amawulire tibakonya ennyumba ya jjajja wange nga nze ndi omu ku abo ababadde balima emmere ya jjajja wange nga nfunye ebiseera ne nva ku mirimu gyange ne nzija ne tukwatira wamu asobole okufuna ekyokulya natuuse wano ng'ennyumba yonna bagikonye ku kyalo ekyentaawo CU of which ekyalo kyentwala mu bavubuka nze ndi kyamani w'abavubuka owa LC3 atwala abavubuka bonna ab'ebyalo mu Mukono Central Division. Kinennyamiza nnyo ng'omuvubuka ow'ensangi zino okutuuka ku kitundu nga nze kennyini eyandibadde atuukibwako ensonga olaba omuntu watatiiridde kujja kutandika kukwata bintu by'abakulembeze nga tatidde obubbi bwa kika ky'obwo bwe tugendamu
mu buufo tugenda kusigala nga tuli wano era tugenda kuma ekyoto kyaffe eky'omuliro wano tugenda kulwana okulaba ntufiirawo bano ba mafiya abali emabega w'okubba ettaka lya muzeeyi waffe tugenda kulwanagana nabo okutandika n'olunaku olwaleero era wano tetuvaawo katukume wano katukume omuliro na buli kimu nettendi tusule ebweru President Museveni abantu muzeeyi waffe eyalwana kati kabonyebonyezebwe ojja n'oŋŋamba nti wano wabawuwo taata waffe agongo balidde mu muzigo twagala okubeera ne taata waffe aliwo atugaana emmanju waliyo wa poliisi bamuleese akokize muntu ajja tukuba amasasi naye ng'atukubira ewaffe bw'aba Museveni ekyo kyasalawo ne tusaba atuyambe wano we tuli waffe fewuuli wano waffe we tuzze okubeera ffe twagala waffe bannange ebyo ebyange n'akakomawo wano muzeeyi waffe waliwo abaagala omubba ettaka tuzze wano kumaliriza ezo ensonga n'akakoma Luwangula Isa mutabani wa John Jingo omutuuze wa wano mu kifo kino kyennyini twafunamu okutataaganyizibwa ku bulwadde bwa muzeeyi bwe twamuggyaawo ne tumutwala okumujanjaba omuntu gwe twalekawo nga keyateeka mu nnyumba okutukuumira ennyumba yaffe twagenda okudda nga twagala muzeeyi tumuze mu nnyumba ye kyava agamba nti aba UCU Holdings bamugaana okuva mu nnyumba eno nga tumaze batukkirira twekubirira enduulu ofisi ya chairman LC1 LC2 netutuuka paka ne president's office twatuuka paka owekitiibwa Kazimba Mugalu netutuuka paka ekibuli ku CID headquarter kibuli CID headquarter ne basamoninga Sala Tabuswa chief executive officer wa UCU Holdings bamuyita n'akola statement yeegaana nti tagobanga muzeeyi so olunaku olwaleero ab'ekibuli ne batutegeeza tebagobanga muzeeyi yadde mu maka ge. At around midday we got a group of people who came and attacked our staff, evicted them from their house of the university. We had to seek the help of Mukono police from Mukono Central Police Station, who intervened, stopped the eviction, and some of the culprits were arrested with their property and taken to Mukono Police Central Police Station. The matters are still, the investigation is still on till when the matter is conclusively investigated and the culprits are brought to book. So those people who came and did the forceful eviction of the university staff came back in the night and demolished the building. So we still took the same route of seeking justice through the normal channels of the law. We have reported the cases, investigations are ongoing. That's all I can state as in charge of Ntao church land. The names? By the names of John Lemmy Amara. We have a number of buildings, the old buildings that belongs to the university on Ntao land. And then they are under attack now and again by strange people who come claiming ownership. These buildings are housing the staff of the university, the askaris, the casual workers. We have, the university has been having a peaceful settlement with the residents of Ntao until around 2016, when this matter of land grabbing escalated. Strange people coming in to claim the land and houses, these old houses, the very many houses that you have captured, they're claiming and they want to grab the land and grab the house and sell the land. Yeah. Yes, these people say that you had allowed them to go back to their house.
No, you see, that can't be verbal. Someone has to show documentation. If we have allowed you, how could you come and evict a family, a university staff, during broad daylight, evicting them forcefully from the house? Someone who has allowed you will relinquish to you empty vacation of the building. So it is not, that's not true. Yeah. Okay. Yeah, because even when they are carrying out the eviction, the unlawful eviction, Mukono police came and intervened, and Intao police came and intervened. The first attempt was brought to normal after arresting the culprits who were attempting to evict the university staff from these buildings. Okay. Wife to our staff. Okay. A security person, similar to the other one. I don't know whether they can still.